twagala nnyo twambale ebintu nga bifaanagana n'ebyabataata baffe ng'empale gy'oyambadde efaanagana n'eya kojjaawo njagala tu standing out. Era olunaku olwaleero sigenda beera nga ate nsukkawo ku accessorizing guys. Wo accessorizing outfit yo o standing out n'oyawukana mu bantu bangi. Najja ne mbagamba nti in most cases abayimbi bano ne ba celebrities engoye zaabwe ze twegomba zibabeera bambadde ziba tezirina nnyo byamaanyi naye balina details ze bagenda nga bagattagattako ne basobola beera nga ate ba standing out. Empale ye ya jean w'ogyambala ng'eri plain tegwenda labika kyekimu nga nze ataddeko chain. Nange kenyini bw'endaba kati nyambadde butterfly. Everyone knows I njagala nnyo butterflies, so nyambadde my butterfly chain nenteekako kabbango kange mpola mpola. Skirt nakubye parachute skirt nga we nazibagamba nti zaakabi muyinza olowooza mbibagamba nze nga sibyambala. It is a parachute skirt and then these are Aldo boots and then I have this vest on nengamba kambateeremu kamzo twakava mu kisiibo kitu sijja kijanjawaza nnyo naye kati olunaku olwaleero genda kuba njogera ku chains. In most cases chain zino abantu baali balowooza nti ziba z'abayaaye naye kakati ate fashion industry engeri gyegenze nga ekula ebintu bino bikyukidde ddala. Osobola nga twefunira chain zo ziziyo n'ezakatonda ziizo banakuyita batya omuyaaye nga kuliko n'omusaalaba okitegeera ekitunga ekyo. Kobere muwala kobere mulenzi, this is a unisex style. Osobola nga ate ogattako ku bijwengere bino abamu babiyita bijwengere ku outfit yo n'osobola standing out ng'omuvubuka. Muli mu weekend ate mu weekend tugimanyi buli muntu yenna yakitegeera nti eba weekend bonna bafuluma mu mpale nga za jean g'osobola bikyusamuko. Woba muvubuka genda onoonye ka chain ogambe maama obaani mugambe Queen Faima yatugambye we have to accessorize our outfits. So sobeera nga ate onoonyako kwezo chain n'okyusa ku outfit yo tosaba nga ate just oziteeka ku jean zokka ne ku mpale eziri fomo standing out. Omwana wo yakubyeka LV omulabira ddala nga muvubuka amanye ebiriko ng'ate tagenda faanagana ne bataata ku Monday okitegeera osofuneyo buli decent n'obusuulasulamuko nosobeera nga ate o standing out. In most cases abantu abasinga bakozesa silver because I believe silver taboola silver taboola osobeera nga ate omwekubira ddala. Osobola okukozesa ne pearls waliyo chain nnyingi nnyo obanga oli muwala nga yo such a girly girl nga toyagala nnyo bigenda kufaananya nga mulenzi waliyo obuchain obuli simple obuliko pearls nga woobulabye ku screen yo. Osobola nga ate ogattako kwezo accessories ez'enjawulo no standing out ng'omuvubuka ategeera fashion. Just no banene n'ofuluma bufulumi ng'otaddeko ka chain yako buli muntu akulaba agamba ono gaaya afulumye ebyaddala amaliddeyo ddala okitegeera ekitunga ekyo. So olunaku olwaleero mbadde mbajjukiza ku mugaso gwa accessories ffe ng'abavubuka n'obeera toyina outfits nnyingi nnyo oyinza okutya n'ogamba nti ngenda ku repeatinga jean yange abantu redde bandabanga eno jean njambadde ku luno koddamu jambala ng'omaze olaba ffe tuliko teekako ka chain ojja kumbuulira ojja kudda ombuulire. Otherwise genda bulamuko katini ate oluvannyuma enkomawo. I still have a lot in stock.